Pene sembayo tulina weddakiika ziringanga 5 tugenda okutambula tuwe ku ssimu ndowooza twogeremu kyonna kyoyogera kyogere but respectfully osobola okukugusa kyoyagala commenting nga buli kimu kyoyagadde naye tuwanga n'ekitiibwa tuwe ne betwogerako ekitiibwa tetukuulayo musumaali nansuulu tebigenda kyuka leero omanyi ekyo nze kuva bwe kyaŋŋendamu ebintu ebimu nsobola okubigiramu naye sisukka wanangira. Oyagala okwagaliza muntu mwaka mulungi, wiiki etambudde etya, festive season etambudde etya, omwaka omupya ogulowoozaako ki kyonna kyoyagala tukubire ku ssimu twogeremu olunaku lwakutaano nga bwe tumalako festive season because on Monday it is business as usual. Mna abantu bakyali mu public holiday. Sitaka kuyita najja ku 12:05 nga tewali tuwakutte. Ako mfuluma 12 dakiika ntono nnyo nga ntuuse. So abakyali mu byalo mweteketeke bannanga bali e Kampala nga mwajja mugende. Naye mnendoza neno lesson nayo wakati mu byobufuzi bigenda mu maaso. Kireka the biggest employer is government. Kubanga abakozesa abantu ababulijjo balina okubanga bakola. Yeah, ye biggest buli wamu. Wane waffe ye biggest. So kati kakitegeeza nti nno tebakulimanga abasinga abakozi abasinga ba government. Either asiimulayo. Yeah, you see when there's a public holiday called Gwenjagala okirowooze kuba n'abali mu byalo bwegenda ku kkubo olaba amabasi olumu ne mu taxi zijja kujjanka abasinga tebali mu byalo webali wakabe basi ne gye bakolera waggale. So that is knowledge enough gye tulina okumakitalinga ne tumanya government is the biggest employer. So toddanga olina kugamba nti yali akolagana ne government yalidde abasinga bakozi ba government. Kale nti abantu bo baali mu okwawula. Awo okulaba mwami Mugerwa. Anange tulabye BBS. Amiina bebale okulaba munkubira akayisi tama. Dina gwerera. Wache nkuba kutama ntumake walala. Ewane kanisa watueta mu Ndeeba kibuga kya Lukwago Sewanyana yantwala ni maki. Amiina. Mugambe n'oyo edduuka ly'essebo liriwa Sewanyana. Amiina. Mwaka mu 2025 genda mu kulonda Kyagulanyi mumuwagire nnyo kubanga yasinga obuwagizi mu Uganda yonna n'ebweru wa Uganda. Mwami tugirinye lwekitiibwa Peter Mayiga weebale tukubiriza sente tugiina. Yongerako. Ne basinga ab'enyaalo. Yongerako ku mmwanyi topowa. N'abakansala ate kati tulima ne wotameroni n'ebirala. Ekirala kyefundikira nakyo ssebo abayizi baffe aba Uganda mulwanyi nnyo Kyagulanyi gye tumanyi gwe mulwanako mwana wa Katonda mwenna mugenda ku ddongo. Era nze gwolaba nga bwendi ne Katonda bw'ali. Batujjeemu nga bwendi ekyo kyaŋŋambibwa natondebwa mu kifaananyi kye. Agambye asigadde tugenda mu ddongo. Onjukiza mukama wange balamu. Bayagala asukka. Wangi. Mwema okuweereza omuddume Katende ono wadde ni mutanda kugalabi. Yesebo. Baagala nnyo Saimo tubeera n'omugagga tula moto tubalengira naye lwako atulimba Saimo n'otajja kulya ku nte. Naye pozi yasatuma olumu yali yasatuma olumu. Ne ati namulinda n'engaba nabagabula. Bino bye tuzaalibwe wala kati olwo nga tugenze mu byalo omanyi abasinga tuli bannakyalo. Twali tuzzeeyo baba itabuli wamu. Naye ekyalo kino. Yansagadi Saimo nekinzeekaamu wannange. Omusajja alina sikini lwaki ategeka eggaali n'agenda atabiseemu ku siteegi n'alumbwa abantu ku siteegi lwaki yeyita waakyo. Naffe tukibuuza ggwe. Saimo yeddeko omusajja oyo mwana. Siggwe weema kindi. Naye gwe tontya. Oli mupya wano tetulekaako ddoboozi. Yo gijjako n'otuwuliriza mu ssimu. Wangi.
Jebala kale ssebo nawe gyebaleko kale ssebo omwaka omupya kugenda mu mwaka omupya guno omwaka gwe kyomanya kye gutukola nzesanga Moses ngendo kinoni mwandiwulira fireworks ku Friday nga twesoza 26 kinoni mugamba mutya kinoni tuli bulungi mawulire kyagali eyo amawulire tukuba mwanyi era abantu mbakubiriza kuba mwanyi balina akamwanyi kikulu awo kikulu totaawaawo naye kyeŋŋamba ku bayimbi baffe balemu temutakukola omukulu Saimo sebo webale kutuweereza ni Madam Hasi naawe okulaba mulina ekiwanuka Henry mutabani wa Black Shark ogamba otya ekiwanuka mwogedde mu Sumulula n'olutambula ku mwami oyo lumu naliko ku CBS mu programu ya Dr. Kwesi ne bagamba omukulu yakwata kasife n'agenda ku kitebe kya Nuupu n'afuuyira ekigambo kyabwe ekintu ekyo nandirowooza nti gavumenti yandibadde omukulu oyo mukwatako n'omukono ogw'amaanyi kuba yalumbagana naye ate abakulu bo ne batamufaako ekirala nebaze Katikkiro okuvaayo ku lulimi lwaffe eri abayimbi abo ekyamazima poliisi naye yakola bulungi okulaba ng'evaayo netukawo amaanyi ag'enjawulo ate era ne bawerebwa ne ku bivvulu kitegeeza olulimi lwaffe mu mwaka guno lujja kwongera okuddamu ensanga bwe lwali okuva ku bayimbi be tumanyi abakadde nsaba nsembyeyo nakano nga nkoowola abeddira endiga mwenna enkya tuli mu ndeeba mu lukiiko lwaffe oluggulawo omwaka nejjajjaffe lw'omwaka kigadde ndi kiwanuka Henry mutabani wa Black kale tumalirize hafi nga tumaliriza buli muntu yenna mu bulamu obw'ensi eno yo chance agirina abamu tetumanyi chance zaffe gizikola ki gyeziri obu second chance so abavubuka tukera ku makyana ensonga yo morning shows ekiseera ebisinga kuzuukusa okugamba nti genda okole ki okubiriza genda okole naye bw'ofuna omukisa sooka ove ku bantu weefeeko omukisa osobola okugufuna naye omukisa ogwokubira ebiseera ebisinga batono nnyo ab'omukisa okugufuna kituufu Sumulula twecce ewagiddwa